Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama. Twebaza sebintu yayisa amazzi mutaka negatalumira nate okubanga akyatwazisa obulamu enkwege ne zibeera nga zikyasobola tukubira endu. Tumwebaza nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asasire baganda baffe abasirengese ezira kumu okwebakira erinnya ettono libadde ku migongo. Mwenna abafiiriddwako abantu bammwe njagala kubasaasira oba kubakubagiza n'ekikubagiza ekisinga ebikubagizo byonna nga mbagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo mwenna abaviiriddwako abantu bammwe. Akulamuzaako siri mulala ndi muzzukulu wa Gabunga Mubiru Ali nteredde muzaamu gula wano ku mayengo ga 17 katonyeze mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo mu programu yaffe eno Buganda ekkula. Bingi betero tunulira mu programu yaffe eno. Niyo mukkiriza olunaku olwaliro tujja kutunuulira ku nsonga ezirabika ez'abaana zetugenda okutambulirako kubanga abaana baffe bakomye omulumula bali waka. Nga sinaba kugenda eyo njagala okusaba kojja asobola otulamusaako oluvannyuma nkubuulire waawe tugenda okutambulira insha Allah. Abantu ba Katonda mwenna nga bulijjo mbalamusaako mikwano gyange nembeebaza gyonna gye mukola. Mbeebaza nnyo okugoberera n'okuwaayo obudde eri puroguramu eno ebbanga lyonna lye tutambudde nammwe. Si kyangu nnyo abantu mu nsi baakoowa okuyiga n'okubaako omuwendo gwe beeyongerako mu kumanya n'okuvumbula. Abantu gye bakomye oluusi okubeera ku bunkenke bw'ebyenfuna n'embeera enjabayaba era ekaluubiriza mu bulamu bongedde nnyo okunoonya ebintu bye balowooza nti bibakendeeza ku stress ate ne kyongera kuteeka bulamu bwabwe mu katyabaga anti buli lw'oggwamu essuubi oyongera okufuuka omuyabayaba mu buli mbeera. Kati puroguramu zaffe zino ezitaliimu bintu bisesa ezitaliimu kukyamuukiriza ezikoona abantu ku luwonzi ne ku bunafu bwabwe si bangi nnyo abaagala okuziwuliriza n'okuzigoberera. Naye bw'oba ng'okyali omu ku abo abawaayo obudde n'otugoberera ekyo nkusiima era Omukama kikuweemu empeera. Nina mikwano gyange egyenkiza ennyo ku Mityana Road awo sebo n'abantu bange awo neerabidde nnyo okulisitinga amannya gammwe puroguramu eno nandibadde ngibaweereza mu butongole nakikola wiiki ejja insha Allah. Naye sebo nkwebaza okugoberera okubaluwazuula omukutu guno nti mbeerako bwe twawangaalanga mu mirimu ewakaligaawo. Mukyala wange ne famire yange abooluganda ennyo omukulu Sakujuma n'omukyala Amina Namugenyi kanyinanga akalungi Nabukenya Afuwa enamagoma awo namwena bannanga abaliko abagoberera mbalamusizza mwebale nnyo. Sebo mukwano gwange muzzukulu wa Gabunga omukulu Mubiru osiibye otya? Weebale okupatikana, weebale okukozesa obulungi ebiro byo, weebale okuwaayo obudde mu nnimiro mu sizoni eno empanvu eya Desemba. Kola ng'omuddu olye ng'omwami. Weebale obutaweweera ngalo, weebale emikono obutakufuuyirira, weebale okutegeera nti emmere bwe bugagga, weebale okubeera omuntu ajjudde. N'abatuuliriza njagala mufaanane bwe mutyo. Puroguramu eno ngiweereza batabani bange awo Essumbwe, Sserunyonyi Shafiki ne mutabani wange Antone omusajja omukiga ali mu kukola practice y'entanda omwaka ogujja. Ebintu ogenda obiyiga mpola 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 mpola. Olaba kati n'ebbomba olimanyi guma. Kawala kange Shabla
ne banno mmanyi kati bali eri bazannya. Kale dduka bayite bajje batuule ku puroguramu eno yammwe, newankubadde nga message ngenda gitikka bazadde babayimpatingemu ebintu bino byenjagala, naye yammwe abato, naawe mama w'abaana bange, abaana tuddamu batuma mulimu gwonna. Kale obudde buno bwabwe njagala bawulirize puroguramu eno. Mwebale nnyo okumpuliriza. Katugenda ali mu maaso. Omuwulidde mukadde waffe amaze okulamusaako oyo gwe tugenda okutambula ne mu puroguramu yaffe eno mu Buganda ekula. Nakutegezaako nti twagala tutambulire ku nsonga ey'abaana. Abaana bali mu luwummula oluwanvu. Abaana bangi bagenda okuva mu luwummula luno oluusi nga basobye, naye obuzibu bwonna we butera okuva butera kuva ku bazadde. Omuzadde okwesuulirayo ogwa nagamba, obutayogerako n'abaana, obutabulira ku baana, obutakubiriza abaana bano kubawa mirimu gya kukola, abaana ne babeera nga bayenjeera bwenjezi. Olunaku olwaleero njagala kojja obereko entanda gy'osibirira bazadde bannaffe ku nsonga y'abaana, abaana abali ewaka, abaana abawummudde mu luwummula luno olugenda okubeera oluwanvu. Kiki omuzadde kyateekeddwa okukola okusobola okulaba nti omwana ono amukuuma nga mwana mulamu, asobola okudda ku ssomero nga bwe yavaayo, nga bw'ali tagenze na mwana munne, oba oli awo ng'ate ayinako n'ekirala kyasobodde okubeera nga ateeka mu mutwe okuyiga naddala nga ku by'emikono n'ebirala byonna. Asobola okula nti omuzadde tubeerako ettofaali lye tussa ku famire ye oba ku makaage okusobola okulaba nti mutuufu akuuma omwana nga mulamu bulungi nnyo. Kojja nkwaniriza tutambuliraawo. Weewaawo muganda wange, mukwano gwange, ssebo mubiru. Amakya g'olwaleero bwe wampeereza omulamwa guno nagututte nga nsonga nnyo ate ddala nsonga. Nabwe kityo kansabe ekisa kya Katonda kinkulemberere wamu n'abawuliriza bange ebigambo bino babitegeere bulungi. Naye nga sinnagenda butereevu ku mulamwa guno gw'oyanjudde ssebo w'ekitiibwa ate w'Oluganda, kkiriza nzijukize bazadde bannange gye muli eyo, okuzimba omwana ajjudde kya bugagga nnyo, kirimu okwerekereza n'okwefiiriza. Oba oteekeddwa buteekwa okuleka by'oyagala n'osooka osoosowaza bye weetaaga. Mbajjukiza nti ng'ennaku z'omwezi 22 okutuusiza ddala nga 25 nabagamba abantu abagenda okuneesiga mumpe abaana bammwe, munoonye akasente emitwalo 15 buli mwana, ojja kumpa omufaliso ne blanketi ye n'essuuka, tujja kutambulako nabyo. Saagala nnyo bagende kusula mu buliri bwa lukale obwebakabakamu abantu. Njagala tugende n'obuliri bwaffe mu kosita yaffe, tugende tweggalire ku bizinga eyo ku mazzi, abaana balabe ku nsi empya nga bwe tubalyowa omwoyo. Tugenda e Kalangala, tujja kuyita ku mmeeri awo e Nakiwogo, tubeerereyo ddala kuva nga 22 tujja kudda nga 26. Olunaku olusooka insha Allah tujja kutandika n'omulamwa gw'obugunjufu n'obuntu bulamu, ng'era agenda okuba omusomeswa w'abaana bammwe mu nsonga eyo ajja kubeera omukulu Aloysius Matovu Joy, asomese abaana obugunjufu n'obukulu bw'obuntu bulamu mu mpisa zaffe wano eza Buganda. Nawa ebintu ebyo biyinza okukufuula omuntu ajjudde era ajja buli wamu. Ekyo kijja kubeerawo ddala ku lunaku lwa 22, ate ku lunaku lwa 23 ye ne ttiimu endala n'abalala be tunaaba nabo tugenda kuyisa abaana abo mu mulamwa gw'obunyiikivu n'okuwa omubiri gwo ekitiibwa, obunyiikivu n'okukuuma omubiri gwo nga gwa kitiibwa. Ekiro ekya 24 olunaku olwo lwonna tugenda abaana kubasomesa n'okubakaatiriza
ekigo kye bayita okwewala ebikemo n'amayisa amakopperere. Ffenna tukimanyi bulungi emize egibunya amasomero giyise nnyo mu masomero awo. Balina bingi bye bayingiza mu baana bammwe bye mutamanyi. Abaana abo temulina budde bwabwe ate bababuulira, oligenda okudda engulu nga tokyalina kyozza. Kati tulina okutuula ffe kaati abaana baffe abo tubabuulire ngeri ki gyesobola okwewala ebikemo ebyo n'amayisa amakopperere ge baba bayingizaamu. Olunaku olujja okusembera ddala olwa 25 ekibiina kya Alina Talents ekiddukanyizibwa ba directors omuli omukulu Buule ne Arosius Matovu Joy bagenda kuzannyira abaana abo omuzannyo n'okubavumbulamu ebitone byabwe, era be banaazuula nga bali talented nga balina ebitone bajja kwogera ne bazadde baabwe bwe munaaba mwagadde abaana abatumbulwa ebitone byabwe basobole okuyambibwako omukulu oyo Arosius Matovu Joy. So programu eyo yonna ne package eyo ebaweereddwa buweebwa kusula naye okusomesa kwonna akakasiimu nsazeewo nkaze gye muli. Katugende butereevu ku musomo gwa leero. Obulago si bulamu nnyo ndowooza mbuwulira. Omukyala yalagajjadde wiiki eno, wiiki yonna eweddeko siridde ku paapaali, tampadde ku lyenvu muloopi. Naye katukube ebiraka mpolampola. Anti munnange owenzinambi azinira mubabe, mmwe bange mukigumire. Oluganda ono antumi olwaleero njogere ku mulamu ogugamba nti mu luwummula luno oluwanvu olw'olusoma olusembyeyo, gwe ssiba oba nnyabo maama taata ali awo, beera muzadde eri abaana bo. Ekintu kino nga kyakakuulikikira oyinza okulowooza nti bulijjo oba okuva edda nedda gwe muzadde w'abaana bange. Bambi tukusaba tukulambuliremu nti okuva lwe wazaala abaana abo kituufu gwe taata, okuva lwe wabazaala obadde maama omulungi. Naye oyinza okwesanga nga we tunaafundiikirira pulogulaamu eno ojja kwezuula nti ekiti ky'obuzadde obadde tokyettanidde bulungi. Mu kusaba obeera omuzadde, olw'obudde buno obugere bwe tuyina, tugenda kusaba ensonga 6 oziteekeko essira. Bw'onooziteekako essira, olw'omulala luno ojja kuba otuyambye ennyo okubeera omuzadde eri abaana bo. Ensonga esooka atuwuliriza. Newankubadde nga tuli mu katyabaga k'ebyenfuna, emmere ya bbeeyi na buli ekigulibwa, ebyetaago bingi by'olina okutuusa ku baana baabo ne famire yonna entayale. Watandise dda okweraliikirira ebisale we baddirayo mu January, abasinga baddayo nga 3, abamu olusoma baluggulawo mu candidate classes nga 16 January. Ebyo byonna byatandise dda okuleeta obweraliikirivu ku bwongo obwo n'ebyetaagirira bye balina. Nzikiriziganya naawe kuba ndi muzadde munno. Naye wakati mu kaweefube ne weebuweebu oyo gw'olimu olw'amabanja g'ensi g'olina, nkusaba ku budde obwo bwonna bw'olina okumalira mu kusasula emitango gy'ensi, sooka obeeko obudde bw'owaayo nga bw'abaana bo. Kyensabira ddala okusookera ddala, waayo obumu ku budde bwo. Obudde buno mbukusaba obubawe kukola ki? Si kusiibako nabo nga museka kyekyokka newankubadde nakyo bakyetaaga. Naye ggwe taata tolina lunaku lw'ogenda kuzuula bunafu na biki ebitandise okukyukakyuka mu ntegeera ne mu mbeera z'omwana wo nga towaddeyoko ku budde kuwangaalako nabo. Omwaka gwe bamaze abaana abo nga bali mu kisulo, nga bali mu societies ez'enjawulo ezaawukana ku nnono za famire yo, abaana abo balina bye babayingizzaamu, balina bye bakopperedde. Tolina mukisa gwonna gugenda kubizuula mpaka era bajja kuddayo nabyo basobole obbikulaakulanya singa onooba tofisizzaawo
ku budde bw'okuwangaala nabo. Naawe maama bw'otyo. Fissaawo ku budde otandike amaaso gateeka ku mwana w'oyo omuwala, olabe obulamu bwe, mboozi kizanyumya, enkukuta ye, bw'aba akutte ku ssimu agikozesa ki? Weetegereza obulamu bwe bwe bwali nga tannagenda mu kisulo, n'enneeyisa bwe yali nakati eri etya. Tomulekera ddembe lingi nnyo kusigala na bato banne bokka, mikwano gya kyalo, maidi ewaka n'abalinga abo. Temwanguwa nnyo basindika mu holidays, gendako ewa ssenga kendako ewa gundi. Kirungi nnyo era mu maaso awo nja kukikoonako. Kiyunga oluganda, kiteekawo obumu mu famire, kigatta endyo. Naye sooka ofisseewo akadde akako ak'okwetegereza embeera z'omwana, oba zeezo zennyini ze yalina nga tonnamusindika mu ssomero. Kyokka tokoma bukomi kulabika nti olondodde empisa n'embeera z'omwana oyo. Naye mu budde obwo bw'oli naye, muyingizeemu ebigambo eby'amagezi mu mutima omukkakkamu ogubuulirira era ogumuzimba, nga biviira ddala ku ntobo y'omuzadde. Ebyo bimu ku bigambo ebigenda okuteekateeka omwana oyo abeere n'emmeeme esengejja. Teri kigambo kikwata butereevu ku mutima gwa mwana ng'ekyo ekizze n'obukkakkamu nga kiva ku mutima gw'omuzadde we. Ne bw'oba ng'olina budde bukomawo n'oboggola n'onenya ne weebaka, omwana ono ajja kuba tomuteeseteese era ajja kukula ng'alalambaziddwa abawabuzi abakyamu, kubanga gwe yandimulambise obudde walina bumutegekera byansi n'otomutegeka kuwaguza nsi. Ngenda kwogera nsooba nnyo olw'okuba njagala nnyo bye njogera bitegeerekeke nnyo eri mmwe abazadde n'abaana abato abatudde ku pulogulaamu eno. Toyina ky'ogenda kuganyulwamu n'akatono kuleebuukana na kulafuubana nnyo nga ofuba okutegeka ebintu eby'omuwendo naye n'olemwa okugatta omuwendo ku muntu alisigala mu bintu eby'omuwendo ebikulafuubanya. Togenda kuganyulwamu n'akatono okuleka ekizimbe eky'ebbeeyi mu kibuga, okuleka square mile y'ettaka, okuleka estate ng'ogirese mu mikono gy'omuntu atabigwanidde olw'obuweewufu bw'entegeera ye, olw'ekyejo n'ettigi bye wamukulizaamu. Obimuleseemu naye tamanyi bwe babigattako muwendo, teyategeerako ngeri gye byakuluusanya kubiteekawo, kuba n'ekiseera kye yakomangawo omulekanga ku ttivi gwe n'ogenda olafuubana, n'olema okwawula okwonoona ku kwagala. Gwe kye wayita okumwagala wali omwonoona n'okumukaluubiriza ebiseera bye eby'obwetengereze oluusi gwe wootaliba. Gwe osobodde okuwaguza ensi n'okubaako ky'olekawo, kuba abazadde baakuteekateeka ne bawaayo n'obudde bwabwe gy'oli. Y'ensonga lwaki oli mupambanyi era omulafuubanyi. Naye kye kyakuteekebwamu gw'ate ofuuse wa ttima eri omwana wo, n'osalawo okubeera omuddu we okumukolerera, n'otojjukira nti ayinayo ebiro bye
byagenda okufuuka omusajja oba omukyala eyeetengeredde ng'era alina obuvunaanyizibwa obuli mu mikono gye okuviira ddala ku mukyala gwali baalina n'ezzadde lye bafunye oba ku mwami gwali baafunye n'ezzadde lye baali bafunye, ng'ebyo biteekwa okunywezebwa n'okuddukanyizibwa omuntu eyateekebwateekebwa. Naye wabula obudde obuteekateeka omwana oyo gwe n'ofuna budde bumuteekerateekera ebintu bitaliba bya mugaso kubanga obiteekeddeteekedde omuntu atabigwanidde. N'olwekyo abalungi abaagalwa, mbasaba obudde bwammwe mulina butono ddala. Ensi yafuuka yakugoba naye mu obwo obutono oteekwa buteekwa okubaako n'obudde bw'abaana bo. Abaana bava ku masomero nga bafuuse bakulu bannammwe, kubanga ggwe wano olina bye weewaza omwana wo okulaba n'okuwulira, naye omala biseera omwana ebintu ebyo byonna yabiwulira dda ku abo baawangala nabo abava mu famire enseegu, mu famire ezitalina nnono z'olinawo. Abaana baffe basoma n'abaana aboononefu ennyo. Kaakati agabooza agaffe ennyo gwe ekika kyo toyinza na kulowooza nti omwana wa kimanyi. Munnange abimanyi, munnange abiwulira era babinyumya. Omukisa gwokka gw'oyina kwe kuddayo n'oyoza ku memore y'omwana wo okulabika nti okendeeza ku busagwa bwe bamutaddemu emyezi 3 oba 4 gy'amaze nga tali naawe, ate oyongera okumuteekamu ku bigambo ebyongera okumuzimba n'okumusiimulasiimulamuko ku bulabe obumuyingiziddwamu. Bwe bukulu bw'omusomo guli gwe mbagambye nti mutwesige, mutwe ku baana, kubanga n'abamu ku mu budde mubuwaayo naye ne mulemu ate okuyimpaatinga ebigambo eby'amagezi oba eby'amakulu mu baana bammwe. Mubatuwa ennaku 3, 4, 5 ebigambo byajja okulisiivinga mu nnaku ezo 3, 4, gwe ne bw'omala naye omwaka tasobola bimuteekamu. Ensonga eyetegerekese kuba ensonga ziri 6 bwe nnaalwa ennyo ku emu nnyinza okwesanga ng'ezimu tetuzitegedde. Bazadde bange ate abawuliriza abaagalwa, ensonga ey'okubiri gye nkusaba mu luwummula luno ogirowoozeeko nnyo. Togezaako kuginya mwana. Ab'emikwano abaagalwa, omulembe guno tulemereddwa okwawula ekigambo kuteekateeka mwana, okwonoona omwana n'okwagala omwana. Abazadde naddala abalina ke mulinawoko, ebitundu 99 ku buli 100 abaana mubatwalira mu bibatu bwe muti. Muli mu kuboonoona mwe kye muyita okubaagala. Nkugamba nti omwana ono ojja kubeera emagombe ng'ali mu kukolimira. Bino byonna by'olaga nti omwagala ajja kukwevuma olw'engeri gy'agenda okukaluubirizibwamu ensi, naye nga aligenda okudda mu ntegeera y'entuufu ajja kizuula nti ensi emumenya lwa bunafu bwo bwe walina gy'ali. Nina muwuliriza wange ate mukwano gwange omukulu bamuyita Ssaalongo Damba Patrick. Mukadde we awummule mirembe kati yawummula. Yali musajja mufunyi ng'alina ssente, nga mukambwe nnyo era yatendeka nnyo abaana be okukola. Yalina obuyinza ku mitendera egy'enjawulo. Yazaala abaana nga bawera.
naye abaana be bwe bagendanga mu masomero, kuba Katonda yamuwa ezzadde ly'abaana abalenzi nga bawererako ddala, bwe baatuukanga myaka egiringa egyagala okuwaganyalamuko ne bagamba ffe taata tukooye okusoma, abaana bakola effujjo ku ssomero ne baba ebiringa bwe bityo, amuga oba okooye okusoma katandika okulima. Era yabakozesanga nnyo, yayina amasamba g'emmwanyi na buli kimu. Kyokka mu byonna obuyinza n'obugambo bwe yayina, kubanga baatuukanga n'okubeera nga afuuse musajja eyeetengeredde awasizza, naye ng'akuyita n'akubonereza. N'amaaso gange namulabako ng'akuba mutabani we kibooko, naye nga mutabani we alina omukyala. Yali musajja alina obuyinza bwe tebwamuva mu ngalo eri abaana. Lwaki njagadde okuleeta ekyokulabirako ky'omwami oyo? Nti ku sayidi eyo olubembe yalulima. Omusajja oli ng'ali ku bukiiko obuddukanya amasomero, school management committees ag'enjawulo. Omusajja oli nga buli omu amutya, naye buli mwana eyagaananga okusoma ku baana be teyagezangako kumukaka kudda ku ssomero. Kati mukwano gwange ono Ssaalongo Patrick Ddamba gwe nnyumyako, musajja mulimi era mufuna mpola, naye waakiri abeera n'empale emu. Alwana nnyo ebintu bino ebibiri biteeka mu baana be. 1, okusomesa abaana, era Katonda amusaasidde kati ababiri bagraduatinze. Mufuna mpola mulimi ali mu kyalo eyo, n'abalala bali mu masomero amalongeko ag'ebisolo. Enfuna ye ntono nnyo. Ennyumba yagizimba nakati ekyaganya okgenda ku plasita, naye yagamba kale kansule mu kifulukwa, naye kankole ekyalema kitange tukolera. Agamba bw'ati, taata yalina obuyinza n'amaanyi era buli mwana yakola atya taata, naye olw'okuba twali bato nga tetutegeera mugaso gwa kusoma, nga tulowooza nti n'okusoma oba oyambye muzaddewo, ate ye yalina entegeera eya waggulu esinga ku yaffe baazaala. Teyatwagazisa kusoma yadde okututeekako amaanyi tusome. Ebyo bye yatuteekamu okutwagazisa n'atuteekako amaanyi era twabikola. Mwe muli obunyiikivu n'okukola ennyo, era bakozi era balima nnyo. N'agamba nga bwe yasobola kino nakiri yali akisobola. Era obudde bwonna bw'aba mpita kyeya aŋŋamba ebigambo byonna nga kyeya. Nze abaana bange buli wembeera mbagamba bino ne mbaga mulaba bwe mbonaabona lwakuba saasoma. Bwe muba mwagala ensi ebayise era ebanyigirize nga nze bwe nnyigiriza okubabeezaawo, muzanyire mu kusoma. Kitammwe ndi mwavu, nsula bubi, ndya bubi, nyambala bubi, buli kyenkola nkiteeka ku mmwe, enserema ebba menya nga nze bwe mmenye. Era ekyamazima mbalayirira abaana b'omusajja oli baagala okusoma. Ekibaleetera okwagala okusoma bye bigambo entakera kitaabwe byabateekamu, wakati nga birimu ennyiike ate nga birimu obwetowaze. Bawulira ebigambo ebiva ku ntobo ya taata waabwe ne batunula ng'ennyumba gye basula terimu seminti munda, ne bakungula ensawo z'ebijjanjo ne baziraako n'azitunda, sente zonna n'azikwata ne bazitwala ku ssomero. N'abaga sente zino muziraba zibadde zisobola okusimetinga ekisenge kyange. Sente zino muziraba mbadde nsobola okugulamu essuuti n'ennyumira emikolo nga bampise ku mbaga z'abantu. Naye olw'okuba saagala muboneebone nga nze obulamu bwe mpitamu, omuntu amanyi alina okumanya okutono, ajoogebwa, anyoomebwa, abbibwako ebibye, ayiikirizibwa. Saagala mubeere na kumanya kutono, baana bange mugende musome. Nze kansigale nga bwendi, kamboneebone ne mama wammwe ono. Neefe ekitubonyaabonya mwe mubeere bulungi. Ebigambo ebyo bw'obiteeka mwana nga bw'omuyigiriza okukola,
omwana ekizibu omuntu okutuuka ku ssomero ne bamuyingizamu emize n'agipiikinga, agenda amanye ennaku ye. Buli lwaba agenda okusinduukirirwa emmeema ajjukira ebigambo bya kitaawe bye baanyumya ekiro nga balya muwogo waabwe. Gwe omuzadde awulira ebigambo bino, wali ofunyeeyo obudde obwo bwe butyo ebigambo n'obyogera n'abaana bo? Omwana wo yakimanyi lwaki otambuza bigere, tolina yadde kapiki? Omwana wo yakimanyi nti buli myezi 3 bonna nga bwe bali abaana abo 6 ebyetaago byabwe okulya biki package biki parking na kino school fees oba spendingako miliyoni 4 n'okusoba, naye nga omufaliso kwosula ne mukyalawo olugoye lwayulika? Lwaki omwana tomulaga nti sente zokka ezibagendako mu bbanga eryo zinsobozesa okweyagala ne mukyala wange ne twambala bulungi ne tusula bulungi n'akamotoka ne tukagula, naye tekitugasa okugula akamotoka baana bange mmwe we tutaliba ensi neebamenya. Ffe katukkirize ensi etusekerere etulabe ng'abanaku naye tuteekerateekeramu obulamu obulungi. N'olwekyo temutulyamu olukwe, temuli olukwe mu biseera byammwe eby'omu maaso. Mwewala okwegomba ebitali byammwe ne bye mutannatuuka. Bino bye tubateekerateekera ly'essanyu lyammwe ery'olubeerera. Kyekiri kye nasoose nti fissa obudde bwo. Bw'onookola ekyo ojja kuba takyali bubeezi maama oba taata, ojja kuba ofuuse omuzadde. Naggambye omulamwa gw'olwaleero bansabye nkugambe beera omuzadde mu Luwummula luno. Beera omuzadde eri omwana wo mu Luwummula luno. Oba obadde tolowooza nku bigambo bifaanana bwe biti, olina omukisa biibino mbyogedde, yongerako ebigambo bino bigamba omwana. Naggambye iti omwana gy'azanyira atuule, bino ebigambo ndi mu kubyogera. Mwana gwe awulira ebigambo bino, bino ebigambo omuzadde oyo ali mu kubyogera, bitegeere. Muzadde we ali bw'atyo, muli ebijanjalo buli lunaku, ezigula ennyama azirina naye azirese asobole zikuwa osome obeere nga abo bolaba ku TV abafuna ssente nnyingi, abasiiba mu masuuti, ababeera mu zi offices. Ekyo muzadde wo kyakwagaliza. Ensonga ey'okusatu mikwano gyange, muzadde wange, muzadde munnange, nkusaba ozimba omwana ajja mu buli mbeera. Mu holiday eno zimba omwana ajja mu buli mbeera. Mukwano osobola okubeera ng'oli bulungi nnyo. Mukwano osobola okubeera ng'akalimi k'emmotoka yo tekava mu fuulu. Osobola okubeera nga so teggwamu byakulya. Osobola okubeera nga fridge yo tekaliza. Osobola okubeera buli kimu. Alhamdulillah. Sikiinaako buzibu, ekyo nange nkwebalizaako omutonzi eyakikuwa. Kirungi. Nene wankubadde ebyo byonna weebiri, naye nkugamba Munyazi Mungu Katonda waffe mu nsi muno ensi eno yagijjuza ebigezo. Ensi eno yagijjuza ebigezo. Gwe omuntu atamanyanga nako nti omuntu asobola okubulwa miliyoni 5 ez'okwekuumisa mu nju. Gwe atakimanyanga nako nti omuntu asobola okubulwa kiro ya sukaali ewaka. Amazima gennyini oyinza okutambula mu bulamu obwo ebbanga eriwera, naye Katonda n'aleeta ekigezo ng'okyalina ku nsi n'otuuka okwegomba omuntu alya capati buli lunaku ng'alina obusobozi bwayo. Allah asobola okuleeta ekigezo n'atakulaga bigezo bwe bityo n'ova ku nsi nga talabye ku mbeera efaanana bw'etyo, naye ebyo ebigezo ne bituukira mu biro eby'abaana bo. Ebigezo ebyo singa bijja mu biro by'abaana bo, naye ng'abaana abo wabalaga peegi ey'okubiri eya sayidi y'ensi, abaana ab'ensi bajja giwaguza bagiyitemu.
naye singa abaana oba balaga sayidi emu ey'ensi ey'ebiroobyo, ensi ejja kufuukira abaana abo eggulu. Kale oli bulungi, olina ky'oli, weesobola, weeyinza. Kampala wamuteekerateekera oba ekibuga kyonna ky'olimu, naye gulayo ku ttaka mu kyalo, lizimbeko akayumba ke musobola okubeeramukko ennaku ze mugendako ku ttaka eryo. Wiikendi bw'etuuka vuga emmotoka teekamu famire yo mugende, eyo wiikendi mugimale ng'abaana abo muli nabo mu nnimiro balimako. Ekyo si kibonerezo. Abaana balageeko ku bulamu obw'enjawulo okusukka kuno obulamu bwa TV, obulamu bwa wooteri, obulamu bwa ufa, bwa wifi. Balagendera buli obulamu gye buli, ate si kibonerezo. Kuba neno gye muli yadde mugigula mu katale eva mu ttaka, erimu bulimu, teri factory egikola. Tunuulira ekyo ky'oli, kiyinza okuba nga kikubisa emirundi 10 mu bulamu bw'okuliramu. Bwe kiba nga kitaawo bajjajjawo teyali mu bulamu bulungi nga bw'olimu, ate kimanyi nti abaana bo nabo bayinza obutaba mu bulamu bulungi nga gwe bw'olimu. Naye obalazeeko nti waliyo obulamu obulala okwawukana ku buno, kuba buno obulamu bw'olimu biroobyo. Abaana balina ebiro ebyabwe, biteekwa buteekwa okuba eby'enjawulo ku bibyo. Kati ddaka obulamu bwonna babeere nga babumanyi era nga babusobola. Bwe mubabuuze gye bali kireme kubeera kyekango. Nkugamba ebigambo bino, tekirina mugaso kuweerera muwala wo oyo oba mutabani wo n'afuna digiri emu 2 3, naye nga akafo mu mutwe gwe ewagenda ebyo ebisome ebimuwesezza diguli ko kajjudde, naye nga ate ekifo ekinene ekirina okubeeramu amagezi amazaale n'amateeketeeke kijjudde mazzi nga watermelon. Fe abalimi sizoni bw'etuuka tulima ebirime eby'enjawulo. Mu bimu ku birime ebyo mubaamu ebirime nga soya, ebijanjaalo n'ebirala. N'abalimu omuceere, bw'otuuka okukungula ebintu ebyo, nkuula ekinywa ky'ebijanjaalo n'okitikka omuntu naawe ne weetikka, n'ojja ng'omenyeka n'ogutereke baguti ogunywa, n'ogutuusa mu luggya, n'oguteeka ku ttundubaali, n'oyanika ne bikakanyala. Bwe bikakanyala obikuba emiggo n'ekigendererwa ekijjamu empeke gye weetaaga. Era bw'omala obiwewa n'oyingiza empeke eyo mu nju ey'omugaso gye weetaagamu. N'oddira ate bino ebisinga okuba ebingi bye tuyita ebisusunku, byo n'ozza mu lusuku oba n'okanyuga kasasiro n'obikumamu omuliro. Muzadde munnange, ojja kukaaba muziga ng'okyali ku nsi, ng'otunuulira omwana gwe wateekako digiri 3, alina omubiri omunene omugimu ogunyirira obulungi, naye ng'ebitundu 89 ku ye bisusunku, ng'ebitundu 11 byokka ke kaweeka akamulimu. Omwana wa munno wali omulala, oyo omutono omusiiwuufu atali muzito mu ndabika, ng'ate ye empeke emulimu ali wasi 90%, nga 10 yokka bwe buno obusiiwuufu bw'olaba n'obutini. Oyo nno waali baatudde oba mu ofiisi oba mu maka ajja kuba n'obwannannyini bwawo ebbanga lyonna. Onoowo gw'olowooza nti yasomera mu University y'e Cambridge yagenda egindi yakola bw'ati, bambi ebitundu 89 bisusunku. Olw'ensonga
wamulaga peegi emu ey'ensi. Tewasobola kumuzimba ng'omulaze peegi ez'ensi ez'enjawulo. Zimba omwana nga tomukuliza mu biro byokka ebitali bibye. Muteeketeeke ng'alisobola n'okuwaguza ebiro eby'enjawulo oluusi gwe ne wootaleba. Ensonga ey'okuna gye njagala muzadde munnange owulirize ate oteekeko amaanyi. Vumirira emize egibaluseewo entakera eri ezzadde lyo. Kinneewuunyisa nnyo nsanga bazadde bannange bangi mu bibanda gye tulabira emipiira, mu zi restaurant gye tulya emmere, ku mirimu gye tukolera ne mu bifo eby'enjawulo, n'osanga nga anyumya ku mize gino nga alinga anyumirwa. Twagiddwa omuze gw'okuvuga empanka, ebikolwa bya Sodomu ne Gomora. Bapromota baabyo bayise nnyo mu masomero amabujje gaffe kye gawangaalira. Naye amazima gennyini ng'omwana wo amaze bamukuwadde emyezi 2 luwummula n'addayo nga tafunye yadde message yonna okuva mu muzadde evumirira n'okumubuulirira kati abaga akalembekola ebifaanana bwe bityo. Omwana we bw'aba tafunye bigambo kuva mu ggwe ebisobola okumuyambako okwekingiriza obulabe n'ebibi ebiri mu mize emibi, niwe sikiteekako nti emibi teri muze mulungi. Ebigambo ebimugumya omusuubidde bijja mwani ababimuteekamu banyiikivu, alina okubimusiimuulamu, tolina budde. Mufuuse baseegumwe mwenyini museeguwaza abaana bammwe, muwemula wakati mu baana bammwe, mweteekamu entalo nga bawulira ne mwogera ebigambo ebisinga emizindaalo obunene. Omwana omutuma n'abanga obisiwamu katono mu ky'omutumye n'omuwemula. Omuzadde n'owemula omwana wo n'omuvuma eggambo bwe riti. Oli mukulaakulanya ebimu ku ebyo ebyamuteekeddwamu, naawe ogattiriza okwo. Ddala oli muzadde, yeggwe maama w'omwana oyo, yeggwe taata w'omwana oyo, naye tobanko muzadde we, kubanga byonna byakulabirako ne byalaba byongera kumuwabya na kumufuula omuntu atali muzito ajja mu nsi eno. Maama n'onyumya emboozi ez'obukaba, taata watali ku ssimu maama byonna by'onyumya ng'omwana we awulira, n'olukujjukujju lw'obukaba n'obwenzi ng'obikola omwana awulira. Olwo oba okyali muzadde. N'olwekyo mu budde obutono bw'osobola okufissa, vumirira emize emibi. Abaana bo babuulirire obulabe obuli mu mize, baagazisa ebirungi ebinaabatwala mu maaso. Ensonga ey'okutaano olw'obudde, omanyi bwe ntuuka nga bugenda ntandika okupapa. Batendeka obumativu n'ekyo kye mulina. Zimba obumativu mu mwoyo gw'omwana wo. Bw'oba osobodde omusibirira empale ze 6 mu keesi ye ng'agenda ku ssomero, ng'empale za 22,000, mulage nti ekyo kimumala abeere mu mativu n'ekyo. Aleme kwemalamu na kubeera na waasiwaasi w'ebyo byagenda okusanga n'abaana b'abalala ku masomero. Mulage nti ekyo kimumala mu budde bwe, ebyo ebisingawo okuba ajja byetuusaako ng'atuuse ku kigendererwa ekimututte ku ssomero. Bino ebiro si bibye, amasanyu n'ebingi n'amasappe bya biro bye, bijja mwanguyira nnyo nga gusizza ekyo ky'omuyamba okuggusa. Tomukkiriza kuwangulwa mululu gwa nsi na bikemo.
tomukkiriza kwegomba ebyo ebyamaka gabeetoolodde. Tomukkiriza kwegomba abo balina bussimu. Mulage nti ebyo bya butaliimu. Munyumizeeko ku bulamu bwammwe bwe mwayitamu. Omulage nti ffe we twakuya ne kaleediyo tekaaliwo. Naye kati obudde buno nyina TV ziizo nsobola ziraba. Tusula mu nnyumba z'amasannyalaze, tukola bwetu tukuba nagumiikiriza. Mulage obulabu obuli mu kupapa. Okupapa n'okuluvuubana endwadde embi mwe ziyita. Tosobola kubeera na buwangaazi ng'opapira ensi. Tosobola kuba na bulamu bulungi mu biseera bya maaso nga wapapira ensi. Tosobola kufuna musajja mulungi nga wapapira ensi. Kuba bagenda kukufunyisa embuto ng'okyali mwana muto. Bakulinyirira ofuuke ekisekererwa. Topapira nsi, ebirungi biri mu maaso. Linda ebiroobyo. Ebyo ebigambo birina kuva mu ggwe omuzadde. Kizibu bisanga mu maama oba taata. Birina kubeera mu muzadde. N'ekisembera ddala olw'obudde. Balengeza emikisa egy'ebiro byabwe. Balengeza emikisa egy'ebiro byabwe. Nze ayogera nammwe kitange ne mmange tebaalaba ku smartphone era tebaagikwatako. Ffe tuzirina. Kati omwana ono tomukkiriza kuluvubanira bu iPhone 3 simanya zino ez'amaaso asatu simanya biki iPhone ani. Si ya birobye agireke. Ebirobye wagenda okubaayo ekubisa mwene emirundi 10 ate ng'alina obusobozi bwayo. Naye bw'anaapapa ne mu birobye ogwo omukisa tajja gufuna kubanga ensi ejja kuba yamufuula dda damage. Tewasobola kumulengeza nti mu maaso gy'alaga emikisa gye gisinga. Naye gigenda kubeera gy'abo bokka abaagumiikiriza. Gigenda kubeera baabo bokka abaagyeteekerateekera. Ne buli kati eno ensi obudde buno bwe tuli bino ebiro bijjudde emikisa. Ne giganyulwamu abo abaagyetegekera era ne babateekateeka. Gwe kyoga tolabayo abali mu kulonda ebicupa bya plastic nga ba myaka 5 mu bino ebiro bye tulimu. Kyokka ng'ow'emyaka 28 avuga emmoloka ey'ebbeeyi ate nga teyabba. Bazadde be baamuteekateeka naye n'abeera mugumiikiriza. Kyova olaba nti abantu abandi badde baganyulwa emikisa egiriwo kati si be bagiganyulwamu, bo bali mu kulonda bicupa. Bali mu kukima amazzi ku myaka egitalina gakima. Bali mu kuyoola kasasiro beera nguudo za kesisi bagogola myala gya kesisi ku myaka 45. Ku myaka 5. Lwaki omusajja w'emyaka 5 yandibadde ayoola emyala gya kasasiro? Yapapira ensi n'azanyira mikisa. Kati obudde obwandibadde obw'emikisa gye ensi emutuddeko. Kwata abaana bo, tambulako nabo, bayiseeko ku Northern Bypass mpola mpola. Abagezi kulese kusekerera bantu. Naye olengera abantu bali abali mu kunaabira mu kitoogo. Omulaba nti awezezza emyaka 36. Olengera gyali kali biri ebigoyegoye n'ebiveera byazimbyero birengera mwasula. Omuntu oyo Katonda amwagala era taliko kikolimo, talina amuloga. Naye emyaka egyeteekerateekera emyaka gye yagipapira. Yagana okuwuliriza bazadde be. Kati ensi emumenya. Muyiseewo, mukeeze ku makya nnyo, mugendeko mu kibuga omulaga abakazi abeera enguudo wakati mu bulumi mu nfuufu eyo. Abambadde bibuutusi abasse emyala gya wali owakiseka ejja Nakivubo abali mu gigogola nga ba myaka 46. Nti abo balaba tebabalogangako naye tebasobola kufuna bazadde. Gw'olina omukisa, nze ndi muzaddewo. Bw'onoowuliriza ebigambo bye nkugamba toligenda kuyoola bicupa ebyo.
bw'oliwuliriza ebigambo bye nkugamba togenda kugogola kasasiro, olibeera n'ennimiro enteeketeeke nga yiyo, olibeera n'essamba y'emmwanyi nga yiyo, olibeera n'ekifo ky'otuddemu nga kiweesa ekitiibwa, kubanga wasobola okumpuliriza. N'olwekyo mwana wange mpuliriza. Abaana mbawe live examples ebyokulabirako ebyannamaddala. Tomukkiriza kweyagalira mu biro byo mu busente bw'oyina. Ezo sente z'olina zizo si za mwana, zikuyambeko kumutegeka bulungi okujja mu nsi ey'ebiro bye, so si kuzeeyagaliramu ng'ezize si zize zizo. Emikisa gy'olina gy'ojja mu ssente egyo si egy'omwana wo, egyo gyandikoma ku ggwe. Omwana muteekereteekere emikisa egy'ebiro bye gye giri. Bw'oliba tomutesiteesa egy'emikisa tegijja kuba gigye, gijja kuba egyabo be baateekateeka. Sigenda kusukkako wano. Abuulira omugezi tamenyeka. Okwogera ebingi si kwe kutegeeza. Mmanyi ategeera otegedde. Ekisa kya Katonda kikuwerekere. Munoonye ssente, mutandikirewo okusasula. Munoonye mu kulumbiru abatasobodde kundaba. Oba nkubira ku 0752 89 53 98. Simwere ku WhatsApp 0752 89 53 98. Ngandi wamu n'omukulu Alozias Matovu Joy ne ttiimu endala gye sibabuulidde. Tukwasa omwana w'ennaku ezo 5 olizeenyumirizaamu n'ebiseera ebiriddako nti ennaku ezo zaakyusa omwana wange. Musibe bulungi. Musibe bulungi. Musibe bulungi. Musibe bulungi. Musibe bulungi. Musibe bulungi.